akati ekigenda mu maaso kifaanana ne paaka nga yo bagiteekawo ng'egenda kutambuza abagenda oba nansana naye ate mu paaka ne mujja mubeeramu abatawandiikiddwa kukola mirimu gya paaka nga bo bazze omuli osanga emmotoka kati omulembe guno nga kamunye nga waliwo kamunye ng'erimu ababbi nga 7 olowooza basaabaze naye gwe tojja kukimanya kati oluyingira bwoti bakulabye olina miliyoni 2 mu nsawo nga bavugako akatundu katono nga bakunyiga nga sente bazikujjako ng'ate otandika okukuba essimu bannange takisi bweti emmotoka enzibye driver abadde ayambadde bwati nga ogundi paaka coordinator ng'akugamba oyo ennamba gyogere tetugimanyi na wano si waawa tugyetegereza ye soloti so naguno omulembe abalokole bwe batyo weebali abeefubitise mu paaka naye nga si beebo abalina okukolera mu paaka ey'obwa Katonda. Kristo ajja kuteekateeka abalonde bali bayogeddeko abawala ba Sayuuni abamukkiriza era buli mujeemu n'ojeemulukuka naawe enteekateeka ya Kristo eno ey'okuba nga owangula Sitaani ejja kukolera wabula obuzibu we buli kwe kuwangulibwa omulabe Sitaani. Buli awangulibwa omulabe Sitaani owambibwa mu magombe n'osibibwa era osobola okubeera ku nsi ng'otambula naye nga mu mubiri oli kiwuduwudu omwoyo Sitaani yaguwamba okujjako ng'oyise Kristo n'olokoka bujja osobola okudda engulu omwoyo gwo ne guvaayo mu magombe naye teri muntu afudde asobola okuzzibwa obujja mu mwoyo gwe ate ne yeegaana Sitaani. Ekyo ekyokuwona amagombe okuwamba olina kukikola ng'okyalina omusaayi n'omukka. Export TV to the world.